Bwetyo kyalina Abasawo bakalubye nate Mpuuga Balidde Mateleke ne Ssempijja eggwanga lissiddwa ku muggalo Abasibe Batolose. Abasawo ba Uganda mu bibiina eby'enjawulo ebibagatta okuli ekya Uganda Medical Association WUMA, Senior House Officers SHO ne Federation of Uganda Medical Interns bazzeemu nate okusika omuguwa ne gavumenti era ne beewera okuteeka wansi ebikola singa gavumenti etereza nsasula yaabwe. Kididde bannaabwe mu kibiina ky'abayintaani okwemulugunya nti basasula bubi so nga ssente ezirina okubaweebwa ziba za kulya okusasula n'okutambula ebyokusula n'ebyentambula okutuuka mu malwaliro gye baweereza nga bagezesebwa. Bagamba nti kyennyamizannyo nti ensimbi ze balina okufuna buli mwezi ezaasalibwa okuva ku bukadde 2.5 ne zizibwa kakadde kamu kokka buli mwezi nti nazo ate bazifuna kikeerezi. Dr. Nancha Shanita, myuka president w'ekibiina ky'abasawo abagezesebwa, asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire Mulago n'ategeeza nti gavumenti tefuddeeyo kimala ku mulimu gwabwe n'embeera gye bakoleramu. Ono era agambye nti abakulira amalwaliro gye bakolera babalinako obuyinza bungi nnyo ng'oluusi babateeka ku nninga n'abamu ne babalemesa okusasulwa n'okubayimiriza ku mirimu awatali kuwulirizibwa. Bamala okubawa internship complex eno oba gye tuyita hostel we bagiwa eddwaliro ate abakulu mu ddwaliro baagala ba interns babeere nga basula mu buruumu 10 oba 15 ba intern 4. Tulowooza nti bwebanga gavumenti yavaayo nezimba hostelo zino nga zabaddala z'aba intern baweebwe ruumu zaabwe nga bwe balina ossulayo baleme kunyigirizibwa mu buruumu basobola kubeera nga babeera mu bulamu obweyagaza nabwo. Tusaba administration ya Kabale Regional Referral Hospital awamu ne Ministry of Health batuule wamu bakakase nti buli intern afuna room so si kunyigiriza ba intern bano mu buruumu 10 abantu 4. Banera bawakanyiza enteekateeka ya gavumenti y'okusooka okubakozesa ebigezo ng'ate bamaliriza emisomo gyabwe bagamba nti byonna bigendereddwamu okubalemesa kufuna mirimu gya gavumenti obaolyawo n'okendeeza ku muwendo gwabwe. Basabye enteekateeka eno waakiri etwalibwe mu matendekero gye basomera baleme kubateeka mu katego ak'okukola ebigezo by'emirundi ebiri. Dr. Joel Mirembe, Sabawandiisi w'ekibiina ky'abasawo ekya Uganda Medical Association ne Dr. Robert Lubega akulira abasawo ba Senior House Officers bagambye nti gavumenti esaanidde eteekewo enkola ey'okukola endagaano n'abasawo nga bagenda gye bagezesebwa bwe kityo kibanguyiza eby'ensasula. Mu public service tuyita probation appointment bajiwe ba Senior House Officers emyaka 3 ena jamalanga bakola okukakata okusukkulumye okukwabana ne bayintani babawe appointment eyo era Uganda ina ba doctor abamala okujjuza ebifo ebyo byonna ne budget bwe yafuluma budget tebateekawo kubijjuza kakati nga tuli mu budget planning process bayi mupimu enamba tegeeza ke kaseera namwe mubeeko kimukolere eggwanga nga kyaba na Uganda temuyisa budget nga tebatadde mu sente zigenda kujjuza ba doctor babiri ku buli health center 3 nga temani budget egenda kujjuza bifo bikuli ku health center 4. Kyokka omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Ainebyona agambye nti abasawo balina okuba bagumiikiriza. Kolagana n'ebitongole ebirala gya gavumenti okulaba nti tufuna ensimbi zigenda tusobolesa okuimplementinga structures empya public services eya approvinga so ensonga y'okubeera n'abakozi abamala eri mu nkola ate tusuubira nti awali wage tujja kubanga tuli recruitinga abasawo abeetaagibwa mu malwaliro gonna. Akulira oludda oluwabula gavumenti w'ekitabo Mathias Mpuuga Nsamba ayongedde okuteeka akazita akanene ku gavumenti ku ky'abantu 18 abagambibwa okubuzibwa ababi by'okwerinda era ono Balidde Mateleke ne Minisita by'okwerinda Vincent Bamulanga Ssempijja. Tom Sai Kayinja abaddeyo. Gubadde mukolo ogw'okukuza olunaku lw'essaza gy'emyaka 7 egy'essaza ly'Eklezia ery'e Masaka okubaddeko okwaniriza abaserikale ba Papa abajja 3 ab'essaza ly'e Masaka abasajja 2 n'omukazi omu
wamu ne bamunsonyooli abajja bana abambaziddwa olwaleero ng'omukolo guno gukoleddwa omubaka wa Papa mu Uganda Ssaabasumba Luigi Beyanko wakati mu 10,000 by'abakristu nga bano baagumidde ekire ky'enkuba ne batindigga olw'ekitovu Sports Arena awabadde omukolo guno mu kisaawe. Akulira oludda oluwabula gavumenti w'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba era nga ye mubaka w'ekitundu kino ekya Nnyendo Mukungwe mu paalamenti ajuliza evvanjiri ya leero Kayini bwe yatta muganda we Abel olw'obukyayi enge n'obujja Katonda n'amubuuza wa muganda we gy'ali n'amuddamu nti si ye mukuumi wa muganda we. Owekitiibwa Mpuuga n'abuuza ani mukuumi w'abantu 18 abagambibwa nti baabuzibwa ebyokwerinda baayise bazzukulu ba Kayini. Abatatwalibwa mu kkooti kuwoza emyaka 4 n'abaabuzibwawo emyaka 4 ani mukuumi waabwe. Twebaawo okukuuma obukuumi tubukola oba twekwasa busongasonga tuli mu kutiiba na bujja enge n'effubitizi n'omutima omubi nga tukuza emyaka 7 egy'essaza buli munnabyabufuzi ali mu Masaka n'abo abakiikidde abatali b'e Masaka bagenda babuuza ekibuuzo ekyo oba obukuumi babukola bulungi eri abantu ba Katonda. Minisita w'ebyokwerinda Vincent Bamulanga Ssempijja bw'asitusa okwogera asoose kugamba nti asanyukidde nnyo omukolo gw'essaza guno okumutuuza okumpi n'akulira oludda oluwabula gavumenti tikuba bwe banaaviira ku mukolo guno nga batabaganye nga baddayo mu paalamenti kuteesa. Wabula Ssempijja afunye obuzibu abantu ne bamuŋŋoola bw'agambye nti si nkola ya gavumenti gy'aweererezaamu okutulugunya okukuba oba okusibira abantu obwereere. Ssempijja agambye nti balina kkooti y'amagye buli wiiki esalira ab'ebyokwerinda abeeyisa obubi n'abo abatulugunya abantu. Ate era njagala okutikkaatiriza ekyo nti nze bwe nayingira mu minisitule ya defense naweebwa ekiwandiiko omukulembeze w'eggwanga lino ku nsonga eyo era n'agamba mu buwandiike nti abantu bemukulembera ng'abaanyukidde ne baminisita abalala abatwala poliisi abatwala aba intelligence nga ffenna tuwandiikidde nti mbategeeza nti ffe ye ng'omukulembeze takkiririza mu kutulugunya bantu mu buwandiike era n'akikola ajja kuvunaanibwa ku lulwe. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Gavumenti ewanjagidde bannaddiini mu nzikiriza ez'enjawulo bayambeko okuyigiriza abantu ebituufu ku tteeka ly'ettaka olw'okendeeza ku nkaayana n'ekibbataka ekyeyongedde ensangi zino. Minisita w'ebyettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Judith Nabakoba Nalule y'abasabye bw'atyo bw'abadde ku Ekereziya Lutikko Ekindamityana mu kujaguza emyaka 42 bukyanga bafuuka essaza kyategeereza nti abantu bawuliriza nnyo eddoboozi ly'abannaddiini era basaanidde okuyambako gavumenti okutambuza amawulire amatuufu. Bassebo ne bannyabo kujja kubasaba okutukwasizaako okumanya amateeka gye gagamba wakati w'ekibanja n'ow'ettaka. Mu myaka 2 n'emyezi egigwamu gye maze mu ofiisi eno ndabye ebintu bingi ate era ndize bingi. Weewaawo nga tubadde n'enkaayana naddala mu Greater Mubende naye zigenze zikendeera. Enkaayana kati ezigenda zifubutukayo z'enkaayana z'ab'eŋŋanda okulwanira ebintu by'abagenzi. Mu mbeera yonna Bakoba asabye bakulembeze b'enzikiriza bongere okunnyikiza enjiri ya Parish Women Model kiyambeko okutumbula ennyingiza mu bantu ba Katonda naddala mu maaso g'ebyalo. Omusumba w'essaza lya Kindamityana kitaffe mu Katonda Bishop Joseph Anton Zwa alabudde abavubuka abafunye ensimbi okuva mu mawanga g'abazungu nti basooke beekennenye nnyo byonna ebizijjirako n'asaba ne gavumenti etandike okutisa mu nkola etteeka eryayisibwa eriwera omukwano ogw'ebikukujju President Museveni yassaako omukono gye buvuddeko. Ate ng'abamu batambula kyere teri abakuba ku mukono so nga tulina constitution tulina amateeka gaffe kane juzi kyayitawo abantu abo enkola eyo ereme kuba nti egenda mu maaso naye ng'abantu bano abaleese enkola eno bazze ne ssente nnyingi basobole okusikiriza naddala abavubuka ate babayingize mu bintu ebyo. Tukolere wamu ne gavumenti nga ngikoowoola okulaba nti omuze guno tegulanda. Omulabirizi wa West Buganda kitaffe mu Katonda Henry Katumba Tamale akooda abasomesa abakristaayo bonna beeweeyo batendekebwe obusomesa bw'eddiini basobole okuweereza Katonda waabwe. Omulabirizi asinzidde bukomansimbi ku lunaku lw'abasomesa mu masomero agatandikibwa ku musingi ogw'obukristaayo aga primary ne secondary mu bulabirizi bwa West Buganda.
agambye nti guno omulembe gw'abayivu kale kikwasa ensonyi abamu ku babuulizi oba n'abasumba mu kkanisa okulwanagana n'okwatula ebigambo ng'ate abayivu gye bali abeesuliddeyo gwa Nagamba okusoma obuweereza. Nsaba era nga neegalira awotali kuba nti nnako gwe nsonzeeko lunwe owulira eddoboozi lya Mukama ng'ayita. Mulabe bannanga abasomesa nga muli wano naye nga olwawo omusomesa gwe bayita katekisito oba evangelist y'ayimiridde mu maaso asabise naye n'okusoma nga tannyonnyodde n'okusoma takisobola. Lumu omu yasoma awo Yesu n'ajja n'ente n'abasamba nga beebase naye ng'ekiriwo kigamba nti awo Yesu n'ajja nate n'abasanga nga beebase. Mu ngeri emu omulabirizi Katumba Tamale yeekokodde nnyo olukwesikwesi oliwo ensangi zino olugenderera okusaanyawo obwannannyini bw'amasomero g'ekkanisa. Bw'agambye nti obubonero n'ebigambo byonna biraga nti essomero eryatandikibwa ku musingi w'ekkanisa bigenda biggibwawo. Kyayisa okwagala okwekomya ettaka ly'ekkanisa n'okusaanyawo ennono ezaatandisawo amasomero ago. Okukakasa nti essomero lino liri ku musingi gwa kkanisa ekipande ng'okyama ku ssomero kirina okubaako ekigambo ekyo kiki Church of Uganda. Okukakasa obwannannyini ku masomero essomero lino liri ku musingi gwa kkanisa ekyapa yadde essomero baaliwandiisa nti Kyabigondo Primary School kibeere nti Kyabigondo Church of Uganda Primary School. Tutuuka mu masomero ekitali kibi ne tulabayo fulaga ya Uganda naye y'ekkanisa eyatuzaala nga tewali. Begamba serwadde okwota proper utilization of church land. Ziwa Patrick akulira ebyenjigiriza e Bukomansimbi yeeyamye nti wadde bali mu gavumenti naye baakusigala nga bawuliza eri bannannyini masomero agatandikibwawo okuli agali ku musingi ogw'ekkanisa ya Uganda, ekereziya n'ebirala naye bazannyo bannaddiini abakwatiddeko gavumenti mu kutumbula ebyenjigiriza. Abakulira ebyenjigiriza kw'ossa abasomesa mu masomero g'ekkanisa ya Uganda mu disitulikiti zonna ezikola obulabirizi bwa West Buganda basisinkanye okujaguza olunaku lw'abasomesa n'okwekuba mu ttooki ate n'okwewummuzaamu. Ekereziya mu nsi yonna ekuzizza olunaku lwa Yezu Kabaka n'obubaka eri abakulembeze n'abazadde bakomye omuze ogw'okwawulayawula mu bantu obusosozi obulyake n'obuluvu. Salonka mu Masembe y'abirina. Kwawulayawulamu endiga ezimu ne zikoma ku supu okukitegeeza obwakabaka bwo obukutte bubi gye tukolera n'ogamba eno ejja kulya kisava bwe kiti si lwakuba nti ekisaanidde naye lwakuba ye favorite gye tutwalanga enkulu. Endiga zonna tuziriise mu bwenkanya. Oyo ye Reverend Father Stephen Mayanja nga ye mumyuka wa Cathedral Administrator mu Lutikko e Lubaga. Babadde annyonnyola amakulu g'olunaku luno n'ategeeza nti tekiba kya buvunaanyizibwa yadde kuba n'amakulu gonna naddala eri abakulembeze n'abazadde mu ntebe batudde oba ne mumaka nga tebafuddeeyo ku bantu be bakulembera nga Kristo Yesu bwe yakikola. Kereziya era nga bulijjo bwevaayo okugamba ku bakulembeze nga bayisa bubi abantu be bakulembera batereeza bakuba olumu bagamba omulimu gwaffe okugamba ku abo ababa bawabye. Emirundi mingi abantu bajja nga beetaaga obwenkanya ate ne twekubira sayidi eyawamu gye twagala obwenkanya n'omanya ono gwe babbako ettaka ate gwe nodda ku sayidi y'omubbi ng'omanye ekituufu n'omanya ono yakoze kino nodda ku sayidi y'oli ate anyigiriza ne muwangula omusango. Omukama ye ebyo tajja kubikola. Tuyige okuwuliriza abantu. Mirundi mingi tulina abantu be twakyawa mu bulamu bwaffe nga bakuleetera omusango tobuuza na kubuuza tonoonyereza ogamba bugambi yabuzizza. Father Mayanja ng'era ye muyima w'abafumbo abagattibwa omwezi guno mu Lutikko e Lubaga asabye abazadde okuyamba ezzadde Katonda lye yabawa obutagwa ddalu n'ettamiiro ku bintu ebyo ebiriwo naddala enjaga omwenge ate n'ebyobugagga ennaku zino. Ebitamiiza olumu bitufuga ebibeera nga ye kabakawo nga bakuwa cupa ya bbiya okudda engulu fo gy'okuteekako ecupa y'amazzi bagamba ono yeetaaga kino. Ku lw'ekya Basa Kamu Masembe wano e Lubaga. Ebyo nga biri bityo bannakibiina kya National Platform e Busoga balumbye poliisi y'e Kamuli olw'okulinnya eggere mu nteekateeka yaabwe ey'okunga abawagizi baabwe nga bayita mu by'emizannyo. Omukwanaganya w'emirimu gy'ekibiina kya NUP e Busoga Andrew Kaluuya agambye nti kyamu poliisi okubalemesanga okwegazaanyiza mu nsi yaabwe n'okuzannya ebyobufuzi ng'ate ekibiina kyabwe kyawandiisibwa era ne kitongozebwa.
Kaluya Andrew eyadda mu bigere bya Moses Bijirwa President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamugu yalonda gye buvuddeko. Agambye nti badde bategese emipiira mu disitulikiti y'e Kamuli e Busoga naye poliisi yabalemesezza ate nga bagiwandiikira mu butongole ne bagisaba n'obukuumi. Polisi erina engeri gyetategeire bulungi ngeri yakutugema mu ngerowooza nti waliwo wetutatuuse wetusaaniire okutuuka nga balina baluwa de bali kutwendaku aye ate tulina baluwa saawa eno tetulina do ediraga nti twasaba obukuumi bwaibwe twabawairanaku nti tujaba n'emipiira de baluwa tulina do aye kabiri oda eviire doza from above ng'erikoba nti tulina okujja ewa IGP yena tumuwandikireku tumukobere. Kyakusekererwa ino era kyansoni ino era kyabuswavu ino nti omuna Uganda leero n'okwesanusaako olina kusooka kusaba gavumenti eno lwokubanga emipiira kintu kyabwegayi, emipiira kintu kyakuleeta baana walala, emipiira kintu kyakutumbula bitone by'abaana aye n'okusamba omupiira awo niwe tutuuse bwe tuyida ne tukoba nti ekimala twetaaga okukyusa obukulembeze. Bana NUP mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu bazze bateekateeka emipiira ng'egyo wabula enteekateeka oluusi ne zigwa butaka nga ab'ebyokwerinda bagiremesezza. Poliisi ebadde tennafunibwa okunnyonnyola ku nsonga eyo. Omulangira Frederick Walugembe awabudde abatandisi b'amasomero ku ky'okutta omukago nabo nga bawaayo basale eziyamba abayizi abaagala okusoma naye nga tebalina mwasirizi. Omulangira Frederick Walugembe abadde yeetabye ku mukolo ogw'okwolesa ebitone ogw'abayizi b'essomero lya Haji Musa Islamic Nursery and Primary School erisangibwa e Nansana n'agamba nti abayizi bangi abayayaanira okusoma naye nga tebalina busobozi olw'ebisale. Ate nkubira gavumenti yaffe omulanga okuteekateeka essomo eryo eriri ku mutindo oba omulembe guno omutebi kubanga bye twasomanga edda essaawa eno biyinza okuba nga tebiri applicable. Ebizibu bye twalinanga edda akaseera kano bizibu bya njawulo kuba twasomanga Napoleon naye akadde kano Napoleon talina waakola ki waatuyambira. N'olwekyo nkubiriza n'abasomesa n'abakulu b'amasomero nga Hajjati ono mwenyigire mu programs z'Obwakabaka kuba Obwakabaka bulina programs nyingi nnyo ziyamba abayizi. Bulina ne scholarships programs musobola okukwatagana nabo ne mugabira ku scholarships ku baana abeso. Seruga Fahad omu ku bannabyanjigiriza abagundiivu mu disitulikiti wa Kisa akubiriza abazadde okubaako obukugu obw'enjawulo bwe batendeka abaana baabwe mu kiseera kino eky'oluwummula. Haji Musa omutandisi w'essomero mu bubaka bwe asabye abazadde okubeera obulindaala ennyo eri abaana baabwe mu luwummula luno. Sierra Leone obudde bugayegaye gavumenti erangiridde kafyu ku ggwanga lyonna era olwaleero bannansi okusingira ddala mu kibuga ekikulu Freetown olunaku balumazeeko nga beekuniza mpawakkirizibwa kufuluma olw'abamukwata mundu abaakedde okulumba ekibuga ne batuuka n'okumenya ekkomera ddamba ne batolesa 10,000 z'abasibe. Abasajja bano bamutaseka kitegeezedde nti olwaleero olugaba olubadde okubujjako eddiba basoose kulumba nkambi y'amagye eri ekinnya n'empindi n'amaka ga pulezidenti mu kibuga Freetown emmundu ziboggodde okumala akaseera n'ekidiridde be basajja bano okusalako ekkomera ne bata abasibe. Ekkomera erimenyeddwa kitegeerekese nti libadde lisusa abantu abasoba mu 2,000. Amangu ago gavumenti erangiridde kafyu ku makya okwo n'eragira bannansi nti baafuluma era President Julius Maada Bio agambye nti tebajja kussa mukono okutuuka nga bassempape abakoze kino bonna babakutte. Weewaawo ekibuga kisiibye ekiwovu naye mu bitundu ebimu walabiddwayo abasajja bamukwata mundu abaalumbye bano badde bayisa ekivulu nga bawaga nti bazze kugogola Sierra Leone. Kino nno kireeseewo okusoberwa kw'amaanyi engeri gye kiri nti eggwanga lyajjamu obunkenke okuviira ddala mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno President Maada Bio bwe yayita ku lugwanyi okumukuba akalulu nga waliwo n'ebyayitingana nti yakabba bubbe. Okuva olwo okwekengera kw'amaanyi nnyo era mu Augusito omwaka guno President Bio aliko abasirikale be yaggalira nga balumiriza nti baali balusa olukwe olw'okuvuunika gavumenti ye. Agava mu kibuga Freetown gategeeza nti embeera yeraliikiriza nnyo olw'abasibe abamenyi b'amateeka abataayayamu ku byalo ng'omunno mwe muli bakondo baamuliisa maanyi n'abatemukungwa.
Nobel winning gynecologist Denis Mukwege owa Democratic Republic of Congo Chadachi avuddeyo n'alangirira official campaigns mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo wabula asuubiza n'agamba nti ajja kuyimiriza obuli bw'enguzi mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo ate n'ekirala ky'ajja okukola ajja kuyimiriza entalo ezigenda maaso. Omukulu ono we yabadde annyonnyola abawagizi be mu kitundu ekimanyiddwa nga Bukavu. Omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti ke kaseera okubanga bamuwa obuyinza singa bamuwa obuyinza ajja kuyimiriza entalo eziri mu Democratic Republic of Congo awamu n'enjala olw'ensonga nti abantu tebalina kyakulya ate babonaabona. Omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti singa bannansi bagenda mu box ne bamutiikinga Denis Mukwege President of Democratic Republic of Congo ajja genda masono kubanga abawa obuyinza ajja kubanga ayimiriza entalo ezigenda maaso mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Ekyokubiri ajja kulwanyisa enjala olw'ensonga nti abantu tebalina byakulya babonaabona babeera mu dduka baba bakadduka mu kitundu ekimu nga bayingira mu kirala ate nga tebalina kyakulya tebalina kye baalima kwegamba ng'embeera mbi ate n'ekirala kye yasuubiza. Omukulu ono yasuubiza n'agamba nti ajja kuteekawo obumu mu society mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo limanyiddwa nti lyerimu ku mawanga mu nsi yonna agalina ebyobugagga galina golodi galina emiti galina ebintu byonna mu nsi era bano abantu bandibadde nga bali mu ssente wabula kigambibwa nti eggwanga lino ate lyerikwata ekyokubiri okubanga lirina emiti emirungi egitundibwa mu nsi yonna. Kakati kigambibwa nti ate bo bannansi babonaabona bali mu bwavu obuunya n'okuwunya. Kakati kigambibwa nti omukulu ono Dr. Mukwege yavuddeyo n'akubiriza bannansi n'agamba nti tuteekeddwa okufuna ekyokulya entalo ziteekeddwa okukoma. Omukulu ono Denis Mukwege yavuddeyo n'asuubiza n'agamba nti ajja kukola ennyo okulaba nti atuukiriza ebyo byonna by'abasuubiza. Wabula ekigambibwa nti bannansi mu Democratic Republic of Congo bagenda maaso n'okubanga bafuna okusoomoozebwa okw'amaanyi olw'ensonga nti emmere gye balya ate bagigula wabweru w'eggwanga kyokka ate ng'ettaka lye balina lirina ettaka gimu nga ettaka gimu basobola okulima wabula emmere bagisuubula busuubuzi wabweru w'eggwanga okuli amawanga ga neighbors ne Uganda nga mweri nga babaguza emmere. Kakati eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo nga mukyalimu entalo ezigenda maaso era ng'eggwanga lino mulimu bannansi abasoba mu miliyoni 100 wabula kigambibwa nti abagenda okulonda president oba n'abalala mu Parliament members kigambibwa nti nga December 2 bali miliyoni 44 beboka abali registered. President Felix Antoine Tshisekedi Kilombo naye nga yesimbyewo ng'ayagala ekisanja ekyokubiri mu Democratic Republic of Congo era kigambibwa nti ono avuganya aba presidential candidates abasoba mu 25 nga ye wa 26. Stay tuned, advocate to subscribe.